This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Afirika bannaffe tubaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Bwanzu nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda, emmere yaffe ennansi, era tubaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba. Eno y'emmere yaffe endiirwa, tulinawo ettooke ebbobeze obulungi, tulinawo akawunga, tulinawo amakuroni, tulinawo omuceere ogwa boilo omweru, tubaawo ne piraawo ow'ennyama, tulinawo akamonde akasiike, tulinawo ku jjuuni erya bwayise, tulinawo ku lumonde omuganda, tubaawo ne ku nkoko, ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo, ennyama eyaffe entokose eya boilo n'ekyennyanja kyaffe ekya boilo, era nga byonna si bisiike, byonna bya boilo. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakukola nti olinayo wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bwemujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. The discussion. I hope and pray Junior can nakalaba. You've had many skirmishes n'abantu. Skirmishes nedda. Tomate no abantu bategeera. Google. Sabiriza nnyo. Google. Skirmish comes from scheme. Scheming. My advice to Junior is one. Skirmish. Please don't burn bridges. Stop burning bridges. You will need them. In this life, you will need them. Bw'obanga obadde okolagana ne mukasa naddala n'obeera nti obabadde akuwangayo akuwaayo for one reason or another n'akumyutinga oba n'alekera awo okuwa. Please don't burn that bridge. It can come alive again. Because it has ever been active. Junior ekintu ky'okuvaayo n'ovuma Juliet Zawedde ekyo kikyamu. That is wrong. Omanyi waliyo ebintu oba kiki oba wamuweereza message oba teyakuddamu oba ki but because yakuwa ku ssente ye ekyokuvaayo okumuvuna kikyamu. Bannange tuwenga abantu ekitiibwa omuntu ng'akuwadde ssente. Mu mawulire mu buno obulamu bwe tulimu there are so many moments oli abeera nga badda n'omuntu nga bakolagana ne baawukana oli n'asalawo n'asirika nga busirisi nga tasudiya tavuma
naye nga lwoleta conversation y'omuntu oyo ye nga amutingawo. Why? Ng'ajjukira embeera gye yamuyisaamu, and most cases abantu abo bakuyisa mu mbeera nga yali etubidde. Okitegeera? So ekyo Junior kye wakola na buli wandowooza ya Junior ekyo kikome bannange. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road nga Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway, ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza. Tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 701 57 28 73. It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Luzungu kadera zuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujjira kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewana abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent. waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange. Gentlemen, how are you? We are doing good. Yourself? I'm okay. Katusinzidde wano waggulu abatulaba. Today tuli ku 4 points. It is not business as usual. So how are you? Okay, how are you? I'm very okay. Nindako kati niyo. Ontaddeko amaanyi mangi naawe. Chairman kwata tofaayo tugendere wano. Yes. On the camera is the chairman, the most able. Yes, so ngenda kuba mu camera for a few minutes then nzinjidde emabega because this is prompt. When God made the Kubioro now, are you happy the man is going to be arrested? Is he? I did not know. Why you get it done? But this man, no man be told when you come in. So welcome to yet another edition of Kasuko Live. As the month ends, always to Funa Abakuru, but rarely do I get them, the three of them. Nayono tuina yo shoku rock sato, ne anko, ne namokas. Yako yakomiewo. Yazemo ba domestic workers. Emwanyi yazivudemu. Emwanyi ya good bay. Nandoka bucha. Emwanyi tebanga bay. Anko yatalina si. Okay. No, si mu bubi. Si mu bubi. Naye nga ge mazima. Nina business ze nali nkozeewo.
nenzivaamu lwa butaba nakapa siiti yali esala siiti nali sigimanyi emmwanyi yali kugumu 8 nekka eri 8 yasuula omutwalo mulamba but abamanyi ebyemmwanyi it is still profitable abalina sente balina silos batereka emmwanyi batereke bweridda katale bweririnnya ku bbeeyi ng'oli ajjayo ekigambo sayiro akitegeera naye takisobola talina sente zikola okukola sayiro weetaaga biliyoni sayiro etegeerekeka ekwata nti eri Masaka buli aleetaezaffe ezekataku zino zirina okubaamu saagala tukoye nnyo mugagga but before he leaves download n'alabako ku bye tuyita n'akitegeera nsobutiri naye anti abantu babeereraga baasama bwasama yasita okutuulaawo n'oteeka kamera awo kati omugagga naye kati agifunye first hand n'ategeera nti kikalubamu okay download omwagazi bwalina gye tuli kugenda tweyita banange download the Right Now app and let's ride. Tukugamba tuina pichipichi zamita boda boda tukutuku bane zina motoka zi 4 seaters ani baziyita batya ebera salonika tulina gwekinyonyole bwoti nti bwoba olina oli omu oba paka bantu bana olina emmotoka gy'osobola okufuna ate ne bumba 7 tulina emmotoka gy'osobola okufuna etwala 7 ne baba 14 naye emmotoka weeri kuba waliyo kyoyagala kyonna kyofuna ku Right Now ebintu biri bibiri byembasaba downloading app registering otandika okukozesa app gwe bwobanga oli wa boda nga app obadde ogirina kyoba okola sooka ogenda ogezeeko ku updatinga kuba versions nyingi buli kaseera ezikola ki ezifuluma okwongera okulongoosa omutindo gwa app okubeera ey'omulembe naye nga Right Now let's ride naye tuleeta campaign bagita wangula ne Right Now egenda kubejja essaawa yonna esobola tusookerewa omugagga mute looking comfortable kati ye kansooke mute yeekiriza oyasaba tunuulira bigga picture omugagga oba osaana kale Rosabella ajja tukwatiremu wano okay so gentlemen Rosabella gyali mwana asobola so gentlemen tutandike ne kazibu ekkapo twamulabye asiibula abantu ku stage yabakoze kano embalala mu ntonde ez'ekitalo kitsokereta biru mu ntondo kazibu alina entondo talina ntondo naye omulabe yavudde ku stage alina ekyakolamu yenna asatasa nakirira amadala ng'akozesa omutwe. This is kankuwa facts of what happened. Radio West erudde ng'etegeka share. Naye abantu abo ba radio naddala waliwo there is a cold war up country. Abantu kati ngo bannannyini radio oba abayimbi baayo oba abategesi superiority y'abayimbi b'e Kampala baagikoowa era tebayita bantu mu west oba mu north oba mu east nti bakwagala nnyo bakuyita as a catch as a catalyst oleetereko abantu nabo batunde ba artist baabwe okitegeera bakozesanga kanyeebwa. This is what happened. Kyo yatandika ssaawa 7 abayimbi ne batandika okuyimba ba upcoming but new nsagala nkigambo upcoming new artists bayimba kazibe kapaatukayo ku ssaawa 9 abagamba abaye ti wendi ku kipande abantu abaliko bugamba nti balina amanyi baali bano Alien Skin David Lutalo Betty Mpologoma Kazibwe Kapo kati bano nga bakuba 7 8 9 10 11 12 kizino ku kizino
ziyingira mu 7 ez'ekiro nga bayimbi bapya be bakyayimba mu byalo. Jukira olwaleero buli muntu ayimbye, edda ekyo tekyasobokanga. Naye abaana bali up country eyo balina ennyimba 5, balina ennyimba 10 empanvu ennyimpi eziri zitya. Abantu bagetinga fed up. Kazi bw'alinnya ku stage ng'asanze abantu banyiiza, bamukuba obutuba bamugamba obwedda oli ludda wa. Mwalimu neyawalagi temwali. So Bambi Kaziwe was a victim of circumstances. Kino kyenjagala okugamba abategeka ebivula ku country. Ekyo kyemukola kikyamu. The spirit in which you are doing it is wrong. Era you will not succeed. If you want to promote local talent, kiringanga bw'ogamba nti oyagala okupromotinga local talent n'oleeta Burna Boy. Kati abantu bajje balabe Burna Boy otundirewo Melody Mayanja. It backfires. Waliwo muyimbi wano, kale muyimbi mukulu tasaana kukola ki kwogera linnya. Yategekako ekivu nga kuliko Kafeero ne Afrika n'alaga nti ye munene. Bali bwe bayimba ne bavaako n'alinnya stage, abantu ne batandika vaayo twagala Afrika ku kivulu kye kyennyini. Naye Sendi annange kyaliwo gwe tulabye ebintu. Jenkins bwa mastore kijoyina. Nze banga nkazibo kapo yaze ngaze kuyimba. Details ezo naza wa decision naye wazo okuyimba ngena ku stage. Ndoza music way resonate nze bulungi nnyo ne region mwe yabadde. Jukira bali bankole speaking endo zaleese oluganda olw'ekimmemmette sigwa jjajjaawo simanyi biki ateka ebigambo bingi emuntu twazizaayo ku kkombola nebaganda ani gwogamba ebino mukasandi ku kamera onsesa kamera egenda kwenyeenya ali bwe kyabadde ebigamba akozesa by'amaanyi nebagamba tuviireyo tufune abatunyumira nabanga kambongereyo akalala kamu minoota yasoose bwe kabadde kakalu n'agamba just adatami akazeeko kagiddemu hafoota oli akanyodeko kitundu n'agumizaamu aba akyusa oluyimba oluddako bwe wagidde eya Uganda walagi kokonati nayo n'agyewoma kwe kutegeera nti ono mugezi akola ki ayita mpuyisi kaziwe mumanyi musajja wa busuubu n'afunamu ku ntondo era emyaka gijo yalabiddwako ng'akotesa omutwe ngakira amadaala katona agone ku madaala awo kino teyakikutte yasuse okugulu kumu n'agiramu bane nga ne musajja n'amukwatako n'agenda abo ne batereera eyo version mukasa gy'abawa ze zino zivuga nti just for laughs. Kyembabulidde kyekyabaddeyo. I still maintain abantu ba country mu promoting abayimbi bammwe naye temuba promotinga mu ngeri eyagala kwamba ekozesa abayimbi balala kubateeka mu mbeera mbi because mwe mwagala okupromotinga abamu. But also kituyambako abayimbi ogenda okuyimba mu regions mumba mweyenyimba muyimbire Uganda yonna. Yimba olimba lumanyi nti bwe naagenda eyiganga lujja kukwatayo naye babadde babikola naye bwogirambw emmundu zaava kugombolola asimanyi sigwa jjajjaawo ennyimba eŋŋomu ennyo mu Central One ogenda ofuluma okudda eri agambye eki ekyo nekyenihiro akati ayogera biki embalala Oluganda balumanyi Mukasa osudiya busudiya naabwe osudiya busudiya Oluganda balumanyi so Kazibe kapo abadde akuba endongo ebyo abadde abikuba zino nga omanye endongo okutandikira eruwama sinampigi naye ruwama nekuba paka Kisoro ate ne batadda main bwetuuka embalala nekwata ishaka bwabe abadde akubakubayo ezasi badde bakubye mukulu kubanga no tebamukuye the issue njikunyonyodde era abantu bamuninaako obuzibu bategesi be babadde n'obuzibu kulwisaawo bayimbi bapya Kazibe kapo n'agwa mu gaapu ng'abantu banyiiza abasajja Kazibe kapo bagumu ayinza okuddayo
era ajja kuddayo abategese yeetaaga kazibe kapo wali ajja naye ku luno mumuteekayo mangu bw'abanze tebandaba yeeyo Now, speaking of kukuba, Sendi, there's a story going around that you were beaten in a club. Is that true? It's not true. But that's not true. Nali mu bbaala nga ndi ne bat time nga tulaba kamiliyo n'awanika ekintu. The vibe was so high. We enjoyed. We had a good time. Nentuuka okufuluma kati mba nfuluma nensanga mukwano gwange musajja mumeri naye munnayuganda nemubuuzaako nangamba let me walk you out nemugamba nangubuuza oddawa nemugamba nze ngenda kuyitamu nagamba kale kankuwerekere nga bwe tunyumyamu nensiginolinga baati kitukole ki tikikoledde nti tugende tuba tugenda bwe tuti mutima joins us olwatandika okufuluma bwe tuti omuvubuka yali ayambadde huudu akulembeddemu nga waliwo amuddiridde addako fiki gaza nga addako omuvubuka ng'agamba Brian lwaki ozoleya n'amukwata wano mu bulago n'asika kyeni n'adduka n'agenda nayo kati mutima ne Brian ne bagoba ne bakulekawo nebbaati ne bandekawo nebbaati tewali yadde eyanenya ku ngatto but I can understand kyova nze ebintu ebimu sibiwa nnyo maanyi nakiri eyawa Ntambi story yani muganda wa case some boy atunulanga ataliwo I think erinnya lye Abu okubye mukube simanyi oba yaliwo simanyi oba teyaliwo koba simanyi kigendererwa kye okitegeera yakubira Jaganati n'amugamba nti banku tewali yangu ate Ibrahim Kasa naye gulire emu yali alirina genda ku channel yolira obunoonye ebyo yalijjeyo bujja lwaki because yategedde nti yayikiza fiki gaza yankubidde naŋŋamba mukama wange ng'amawulire genfulira sigamanyiyo ne mugamba omuvubuka eyali ku ggaali yo naŋŋamba mukama wange nze sirina ggaali oyo omuvubuka yaŋŋamba oba ye Josh teyali naye. It was just a coincidence that omuvubuka yali mu maaso nga fiki gaza akola ki ayitawo ayingira ng'ayingira. So that is what happened. But one eyabyogera ani abe abo bantu bentunulira nankwasa ekisa eyafulumya story Frank Ntambi I think ankwasa ekisa esaawa ne wetwogerera he has more problems that deserve concentration than a small allegation to me. So that's one of those. Let's see, zitambula nyingi naye zino zatujja zigendamu. Nze sagala genda olukiriye gaali eyo gye yava bintu bigenda ndoza tubyogerako olulala ebyo. Nze yo saagala gendayo nalabye olina version yo gyowa nze saagala gigendamu nze mbadde nsaba wano tukiliyaringa ekyo teri yankwata tukome ku kyampi teri yankwata background noise era fiki gaza nze simulinaako muzibu nakitegeera oluvannyuma ti naye olaba Mukasa benkukulembera nembaako Miss Chief gyenkola kati olwokuba gwe munene abaawo omuntu asobola okugamba ye bamupiika kwaye munene yali ku group exactly no era nange gwe napiikinga kuba namulaba ye mumanyi tumanyigana okitegeera
So that is what happened around there. Around there. Ne Brian yali mu mbeera ki? No, he's fine. Tebamukuba ne chain. Tebamukuba kase oli yamusikako chain. Okifuna, but the chain was retrieved. Kuba ye yakuba eyabba chain mutima yali amumanyi. So yasobola bulungi nnyo okugenda n'agamba omuntu gw'amanyi. Devira wanaddamu gendeka we bakusika chain bwe batyo. Kino njagala kyogerera ba. The villa has no problem. Era I would go back and wanabayo muyimbi omulala gwe njagala ku lwokusatu nja kuddayo. Problem si at the villa. Waliwo abaali babuuza nti kati Eddie ekootuuka ssaawa mmeka? That's none of their concern. Nze nina gwe mbuuza essaawa zaatuuka oba bw'atambuza oba bw'abuuka omwala okutuuka kanga amazzi tegannaliibwa. Abo n'abuuza abeera mu single room. Buli muntu alina bw'atambuza obulamu bwe. Okiraba? Abantu oli agenda n'akubuuza ekootuuka ssaawa mmeka? Yantegekera kutuuka mmeka? Oba mwateesa mmeka? Mwateesa tutya mmeka ze oba buliri bwogenda okufuuka mu abawala ssaawa mmeka? Ate abantu balina ekizibu ennaku zino. Abantu bakyalina that myopic thinking nti tukola 8 to 5 olina okukolako 2 onyukeko 11 ogende ewaka kumeka kwemu ey'ekiro ozuukuke kwemu ey'okumakya. No. Olumu omusajja akuwa appointment nagati nze ku 9:00 bw'obanga oli available ojja kundaba. Ez'ekiro? Era n'omutuukako nga yali fit kati gwe nga gwate osumagira ate gwe gw'omwetaaga. Kati ng'ogaana nti ninokera okudda eka. Okera kuddaka oyagala genda oyagala kwana bakozi. Kwana mukozi. Okay. But of course, wiki eyo twalaba mukwano gwo, you know her Juliet Zawedde. Waliwo screenshot ezafuluma. How conversations with Junior. Nezitambula. Of course, there have been mixed reactions. People have come up to say so many things. Jenkins, I will want your take nawe. Because betwava ku show, nga tumaze obyogerako, Junior naye yavaayo nga mukambwe. The challenge naga Junior kwensigara. I still believe nti omuntu wamufunako kakantu akibe kyamisana omwamuka respect. Oyo mukyala yavugiranga Junior ebintu. Based on the screenshots zola. Yamuwangayo akasente ne Junior akkiriza. Okay, but the question is it proper for her nayo okusharinga screenshots ezo? Akati omuntu akati bambulira kyala. And people react different. Beba kaza milioni 10. Waliwo akuba oluyi, waliwo akuba ekigere, waliwo sharing screenshots. There is nothing confidential about me okuwa send sharing lwaki ezikuwadde. Kyali mu hoteli bwe waayo sente bakuwa receipt. Wanaluga lwaki tekiba confidential. Lwaki oyagala kulaga nti ki? So I think ekyokuwa sente kiriuki. Oliwo bakuwadde sente n'ozirya. Okay, ate bwemmanga nkuweereza messages tozizzeemu onzalaye ate n'oziteekayo ng'ondaga nti onzalawa. There is a cause for that kyetuba tulingiriza. What caused that? Edda baali bacommunicating commutative. If at one point oli yalekerawo kubanga akuddamu gwe n'osigala ng'obeerezaamu, what do you expect? Waliwo ekizibu ekiriwo. Njagala kusooka ku addressing the bigger picture, then I come to Junior. Ennaku zino waliwo self entitlement yajja. Nti bwe ngende w'akasuku omusaba ssente ate ngenda nina entitlement kasuku must give me. Era kasuku bw'atampa ate I take offense. Era wano gonna be ngayombera milioni 2. Jesa milioni 2 za kampeni ina atazimuwa na atabuka. Olajja ng'alina ekizibu. Kirinnyo ne mu bavubuka bangi abato abalina. Si buli akuweereza WhatsApp n'omuddamu. Oba n'olwawo n'omuddamu n'abako kyabuuza. N'ogetinga busy. Si bugenda okulaba nga message eddamu okujja. Ng'alinga complaining, kugamba ng'alinga akufaulting nti lwaki tonziramu. Ekyo kiri nnyo kiri common. Abatulaba kamba buulire.
buli lw'osaba manya biba bibiri. There is yes, there is no. What does it mean? Singa tebabaddeewo yes oba no, kitegeeza wandibadde okola ki? Okwata bukwasi n'otwala. Ojja mu kusawo n'okwata n'otambula. Naye kasita osaba kyoko kiteeke mu bwongo obwo buli lw'osaba nti wayi nsaba y'omutwale gusabe ng'omanyi nti ayinza okugumpa oba obutagumpa. Kikendeeze ku expectations zo. Two, abantu muyige okubeera abakkakkamu mu process y'okusaba. Toteeka hopes high. Ono mugagga ateekwa okumpa. My friend, n'abagagga baba n'ebizibu ate biba binene. To narrow the discussion, I hope and pray Junior Kanuna Kalam. You've had many skirmishes n'abantu. Skirmishes nedda. Tomate mama abantu Google. Sabiriza nnyo. Google. Skirmish comes from scheme. Scheming. My advice to Junior is one. Please don't burn bridges. Stop burning bridges. You will need them. In this life, you will need them. Bw'obanga obadde okolagana ne mukasa naddala n'obeera nti obabadde akuwangayo akuwaayo for one reason or another n'akummutinga oba n'alekera awo okuwa. Please don't burn that bridge. It can come alive again because it has ever been active. Junior, ekintu ky'okuvaayo n'ovuma Juliet Zawedde ekyo kikyamu. That is wrong. Omanyi waliyo ebintu oba kiki oba wamuweereza message oba teyakuddamu oba ki, but because yakuwa ku ssente ye ekyokuvaayo okumuvuna kikyamu. Bannange tuwenga abantu ekitiibwa omuntu ng'akuwadde ssente. Mu mawulire mu buno obulamu bwe tulimu, there are so many moments oli abeera nga badde n'omuntu nga bakolagana ne baawukana, oli n'asalawo n'asirikanga busirisi nga tasudiya tavuma naye nga lwoleta conversation y'omuntu oyo ye ng'amyutingawo. Why? Ng'ajjukira embeera gye yamuyisaamu, and most cases abantu abo bakuyisa mu mbeera nga yali etubidde. Okitegeera? So ekyo Junior kye wakola na buli wandowooza ya Junior ekyo kikome bannange. Sina kyengattako kino. Kati ye Zawedde yetu olina kyogenda mugambe ya sharinga screenshots eza private conversation. Kiri kitya? Awai si byangu. Oluto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku. Kiki? Obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. Buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku? Jangu okutwale. Tofaayo, jangu okutwale. Haji onaze kwewola. Asizza nnyo okimanyi bangambye ebintu bitono nnyo. Just logbook, national ID, bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 nakuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja okuba nga olina ssente. Kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug. Osobola obijjulizaako okwo byonna. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusente. Zawedde sina kye mugamba. Lwaki? Kuba mugagga alina ssente. Nedda kye yakola kugamba nyinza ogamba nti in a desperate move okiraba ekyo Zawedde kye yakola yalinga neyeekwata obwekwasi ku bisu. But also waliwo etteeka erikugira Zawedde okushera screenshots ezo. Has she committed a crime? There's no crime committed. But you know where all of this started? Even in ne mu kkooti y'abantu ne bw'otagenda mu byamateeka ne mu kkooti y'abantu talina kyamu kye yakola. Naye ekirala kyova olabaza abantu mbagamba nze Kasuku n'akeera n'afulumya screenshot
nti Sendi wuno ataddemu owaayi oli mu mbeera ki mpaayata sikirinaako buzibu oba yazimpa oba teyazimpa nazimusaba atasabangako yaba avaayo ankanyugira ejjinja tosobola kuddamu nti ate nazijja mu nsawo yo tewazimpa buwi guluma yaguzza ate n'ekirala abantu muleme kufuukuula mitima gy'abantu olumu abavaayo ne bayamba abantu kakati omulala agenda omutuukako ng'oli yanyiigadde omutima gwafa dda. Let's be calm and don't burn bridges. Ako nsaba buli muntu mu byogenda okukola kalowoozengako nnyo. Teebereza abantu abava e Masaka n'avaayo n'akuba Katonga nti ye Masaka avuddeyo ayingidde site tacha n'agikuba Katonga. Wayiteezi nga nnyina alwadde yeetaaga okudda e Masaka kitegeeza bridge ajja kusanga ki tasobola kuyitawo oba buli musoga singa buli musoga yayitanga ku kiyira ng'agikuba n'ekutuka kyengezaako okutegeeza n'ekigambo don't burn bridges. Okay. Nga tuwunzika ndowooza tusembyeyo show ya Halima yabaddewo. It has had more talkability about Rema, Kenzo and Sebunya than the artist herself. What do you think of the show for starters? I know the drama that unfolded around it. For the show, I'm happy for Halima. Abantu be yafunye nzima in my gut feeling. Nali sibasuubidde. She got abantu abasinga be nali nsuubidde. Yafunye abantu bangi. Production yabadde nnungi. Yayinza wayimba ennyimba nnya but it's okay. Abayimbi bamuwagidde. Naye Halima ayina ennyimba mmeka? Ayina ennyimba alubamu nga bbiri. Yayimbyeko mmeka? Ayina alubamu ya Kimbeewo kwaliko ennyimba 7 binaliwo nga bagikola. Nakola alubamu yaddako akabbulubulu amba yayise wano. Kuliko ennyimba obanga 8. Naye zino zadde sambagala oba eri ku alubamu ki. Then alinayo ne zino zeyakola juzi. Nkaddiwa naawe bikira bwe yali akoze. Waliwo yakola mwali Moses Mato. So ayinawo ennyimba ze comfortable ennyimba ndo za 13. Wa 15 sookuwe. Waliwo akayimba kenjagala ennyo akoze bye butakayimba. Ayimba ngati how dare you call yourself a father? How dare you? It was a 75 of December. It was a Sunday I still remember. Akona denka live. Lero za Steve Jini yamugaye tokayimba. Alina syncopation. Syncopation ndimanyi. Njagala kuyitira wano kali kagenda katya. How dare you call yourself a father? How dare you call yourself a father? It was a 75 of December. It was a bright day I still remember. Okaba akayimba mukyala Halima Namakulu akamanyi yavaayo n'akunnyonnyola n'agamba oluyimba olwo waliwo mukwano gwe yali alina ebizibu byayitamu gwe yakayimbira teyaliye yakayimba naye yakayimbira muntu but senjagala nze obagamba kusheeyo I want to congratulate abantu bangi twalina ekintu kimu nga buli omwagamba anajja abantu banagamba after omuntu nga Kabuye Ssemboga obutafuna abantu obunkenke bweyongera ki okulinya but I'm very happy for her. Yafunye abantu Steve Jean, big up on yourself. Yakoze ekirungi mu byonna nga bwolaba Seba takyakola yakoze ekirungi okuchuzinga Steve amukole production ya concert wajja malistora w'ennyimba ezinga yazikola ng'amanyi saasobodde kubaayo but nafunye reports ku bantu bangi ababaddeyo the production was wonderful. Then ku ky'obutayimba abantu abasinga abazze tebazze kulaba muyimbi Halima bazze kulaba Halima bazze experience around her era ndi sure nobody was disappointed. Lastly ku Kenzo, Rema, Sebunya. In true fairness, I'll say this. Waliyo emikolo nga omuntu abuuza bwe bamuyita
abuuza guest list era olumu bwe bamubuulira abanaabayo n'ataaninga ddala oba n'agamba nja kujja. It helps to reduce on those awkward moments. Okumanya omuntu anaatunula kwamba omuntu anakutunuza ebiroliro oba kugamba waliwo ka uneasiness ako nyimirire mubuuze neme mubuuza biki. Mwami Dr. Hamza Sebonya nze njagala muwa amagezi functions kenzo kwanaabeera azinige muti mpoza alina okwongeza ku ekyo kyogamba kino kirasebunya kati ye musawo oteeka akatafaali mu nsawo ye nadda mukaza no mukaza obangindako kati simanya waluguugetokaddo mukasa submission yange togigattamu ekyo kamaleyo lwaki ngamba nti mwami Sebonya nandimusabye n'abeera nti kenzo wanaabeera tabaawo buli lwabeera simanyi lwaki kwamba they meet abantu bava ku kibatutte ne badda ku bo batunuuliza amaaso then ne bateeka kamera ku reema okiraba waliwo akavidiyo akatambula nga body language ye omulaba sincerely ali uncomfortable. Nze mwensatule amagezi gembawa avoid each other at public functions. nga minisita bwe yakoze nga bwola njakuwa ekyokulabirako waliyo emikolo mingi olaba NRM stalwart tosobola kulaba no ne wabawo omukolo nga nupu yegiriza tosobola kulabawo wa NRM no okitegeera abantu abo teba mistake kiba designed. Oyagala ngule emmeeza bani nani abaguze bani nani wewasadde bakonfamize nti ne concert nkirabi concerts nyingi oziraba nga waliwo abantu either o kati nabano one of the three of you must be hurting. Forget the facial the facade people wear, but one of those three kati where you're sure waliwo yabadde feeling a pain, either embarrassment or just or humiliation or psychological pain. Kati the best way to cut it out nchiwa buli muntu yenna alina level kwotuuka waliyo bano ba zavugiddewa no naye waliwo omuntu nga bwoba olina level kwotuuse obuuza wanaabaayani the same way waliwo level kwotuuka n'obuuza dress code eriki mukolo kikaaki nekenzo n'abayenga ne big size tayagala nnyo mukubako liiso wano big size bweyayimukidde agende ku stage yakoze bwati nengamba akano ka global kaleeta ebizibu akaglobo katya kewabuuza nti ki is global wati bebe kulu alikakuddemu udifanya artist ali global n'atali tojukira ne kenzo yagenda kusanyuka n'akanyonyola mu ngeri ye kaleesa obuzibu kawuge tebeebuuziza beeyiseeko buyisi naye nga tuddeyo wali hamuza akatafaali otegeeza ki luli okwasooka yateeka deke musawo yemale deke siga ematatu agali mukapaka kalambo kakuba wano bwotensawo eyo waleti waleti yankula kyeyo ebeera mu deke enamba kati kyogamuza akuba matatu ali sente ezo agambula na dola nate kati ate kade kakende kuba kati nakapapula kade katono anti opapula bwa dola ak'ekikumi atambula na dola waliwo kano kade nga nokiye nkadde eri akatafali ka nokiye walabye sente ojja kulaba video kade kazimbe wano ezo ziba sente obuyuze ngojo oyinza oba nga ogula empale empya buli mukasa guy oyo I've worked with him before atambula ne sente era naddala nga jjaawo omanyi lwaki aba asuubira bano ba muzeeyi desote kati no kirabika yabadde ataddemu dola kwe kulaba nga kakifaanana kati neni mukodo kungwe kubanga tekuteka kapapula naka era katafali yafunye eyamusaba ajja kumenya kubanga bannamawulire yabaguddemu wabwe oba asoma biology wano waliwo gyayita pelvic era baga nerves okutula katafaali kebe waliti si kirungi naavu yawano ovuga n'atajjukira akata ne muntu abe yatudde nako
nagenda ku stage nga bagali kazimbye wano kati bwena asobodde nyamula muganda nkwagala nkwanze ndi obikira ndi saidi akatafali katimba wache kateke wano maaso kale nga tuwunziko va wano Ragadi wa document yafulumye asuwinga oba ayakoze intention to sue agala milioni ebi okuva wa Mickey Wine lero njogeddeko ne Mickey Wine tulina sisinkanamu kuba nina gwe njogedde naye nangamba nti Mickey Wine yawa Ragadi sente lero Vixen yaliwo. By the speaking of Vixen Zawedde Tuchinaba kitya ya propose nze proposing obamaze akole embaga naye embaga gyeringa 12 is a cool calm guy. Let him do the needful. I say wanakyogera ko wafioreze nyingi zetolodde ekintu ekyo mukireke mujjukira video yali video ya mu byaruyi exactly kikyali ate abavubuka abo banyiiza muntu mulamu mwana bulungi oyo nema recently namusanga nali mu gundi mu lounge karibu lounge ku airport you know he's somebody akusanga ng'otudde eri najja n'akubuzaako bulungi simanyi ati lwaki amala ekyo ate n'akola obuntu propose nze so what marry the girl and don't invite so many people ngabo wakola kwandula nze bampise kati tulage ku kadi njajje kulaga twagala kuyita kwa mumu naye mwe fitina yaki tebannakuyi why you hate us omukono tegunnabaawo ennugwe ebeeko ne weekoma twagala bano kati bano kyebabakoze babawadde kusasamaza kintu to blow the thing out of proportion era kyaliko njagala le Vixen good boy as you are please we want the wedding just do the wedding don't talk about it do the wedding naye kino le Vixen nkubuulira make sure embaga mugiri gyesalinga mu URSB mwembi mulimu ebintu by'obulokole abalokole bangi baleetedde abantu obuzibu bakola embaga nga tebali nga obakoledde tewali licensed bagenda kukolera ku fanero simanyi saagala kumanya bali bagenda kukolera nze mbabuulira kyemmanyi ekiri ligo wowasiza ezo kyaki z'abalokole ezisinga oziraba teziri licensed kuwasa olevi wakukanani ekifo kyonna ekiri licensed babeera bakimanyi ekyokukola olumala bwoti embaga Catholic Church, Muslim Faith, Anglican, Orthodox, SDA embaga oluggwa nga bagenda nga baregisteringa mu URS ako tokwerabira mu kifo ky'okukola bino bisimanya proposal biki bendedini lowooza ku URSB obufumbo bubeere nga buli ligo kyokyogerako nga tulabye omukolo guwe ate yenna gwogamba nti oyise bino ebya tiiza yenna gwogamba nti oyise muwe kaadi si kumusanga mu kkubo tetwagala bya Sebagala tutera Sebagala ke yagamba nga afuluma ku parliament I've invited you for my party kumbiri bamunyize eject kati Ragadi agamba yagala milioni 3 ku luyimba lwe oyagala cash Mickey Wine lwe yazzeemu Mickey Wine yazzeemu lwaki nga tebamukkiriza yagamba baamukkiriza actually nagwe mbadde njogera naye ng'agamba baamukkiriza nempapula that is all that matters as if of the documentation tewali documentation mbubejjiramu mu mmotoka by word of mouth actually namukasa yabadde abiŋŋamba nedda namukasa tebamuggyako hadithi nze ne mukusaaga sisobola kwotinga namu tumanyiganye naye sisobola kwotinga namukasa nawe mba nsaaga but kyenjagala okugamba kiri bwe kiti Mickey Wine bw'obanga oli shuwa wawa Ragadi sente tu ng'olinawo ku witness le Vixen nti yaliwo it's okay funa lawyer ali serious mwogeraganye omubuuze mpita nga wano wennyimiridde wadde ekipapula bw'oba toyita noonya Dani simanyi Dani kyamunyizizza kutuuka awo ku lumu mbiyayita bimanyiko munoonye mangu mwogere kiggwe omanyi oluyimba yayita luwuliranga ebyabeera ng'agenda simanyi China wawa bamu oluyimba olw'omumukalaga mpaako mpulire
yalulewulira by mistake n'agamba kino kijja so ninanze kyemmanyi anything to do with notice of intent to sue yayagala miliyoni 3 bw'obanga teweekakasa funa lawyer mubuulire embeera gwe gy'olimu akubuulire nti wano kaweddemu oyanguwa onoonya oli genda ku mavivi masaji nga igo ya musajja weetonde gwa wansi weevulunge mu ttaka ate kansubire Mickey tagenda kifulipinga politics ne tendency ebeerawo olwokuba oli wa saidi eri akikubira eno tageza that makes matters worse. Kale tusiibule kati on camera agamba nti on camera abadde ku kamera wadde abadde anyeenya yekubbere yagwanywa ayinza obutanyeenya tekisoboka naye kyewunzisa yali musajja wa kamera paka omusajja lwe yatunuza pisto mu kamera ng'ono eriiso liri ku kamera bweri agenda okulaba nga omudumu gugitunudde mu liiso n'aga nti kamera wowayi weeraba naye nga kukuwaza bbanga keisuku yabadde ku kamera era yabadde producer wa sheeno era yabadde n'essaawa yambadde essaawa ya bbeeyi etali eri mukabula yagye yamuwa musajja yange yani ono Dubai gundi bongole sadi niga essaawa ya sadi niga gyeri bagikola yali ewedde mukanda oli yali agikozesa n'amugamba nga najjamba tejagala okutwala wena mwaka nkuwemu eno kuba eno eri yali smartphone naye saadi niga naye alabika alimu ka erefu kamanyi like a fundus mbeere bulungi mweraba. Yes, and on camera has been me. Ladies and gentlemen, on the camera was me, the owner of Kasuku Life, and we are saying thanks for watching. Kasuku aliwa now you've seen me. Naye ndabika ntya omukasa. Oli bulungi. Nvuddeyo bulungi. Sinikemu kimo oba kino kimala. Era tusinzidde wano ku 4 points. Olunaku olwaliro oluseke bwe tulukubidde. Omugaga waffe Don Jean yasoose gikwata munaagiwulira. Era Don Jean bwe tuba tukugaa nti obulango twongeremu ku ssente. Tegeera nti si byakuteeka mu buteesi kamera n'otandika. Otherwise, until next time, mubeere bulungi. Kadi mukasanyiga off. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abola bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiya mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange